BOCAT TV Nera Tambula butambuzi bange kubanga nyabukankanya ndi mulodi ngomwe Nyash asoka ite wano asoka je tumuvuzeeko Nyash asoka ite wano omufirika asoka ite wano chikole ku lwa Uganda chikole ku lwa Uganda teziraga nidise temuli mu buseegu oba ekintu kyonna kitegeera so Mr. Nebo, tulina ennyimba nyingi ezifulumye nga tayito yazo eriko ekigambo Nyash. Ekigambo Nyash kyava Nigeria naye wano mu Uganda tukiyita obubina. So ngaffe abasajja batulaga ebifuba nga tusitudde obuzito era teri mpaka z'abasajja bajja kulaga bubina, bajja kulaga buzito ebifuba byabwe. Kati n'abakazi balaga mabega kuba ffe twakula maaso bo baakula mabega. So kati ekijja wano zino mpaka zaakulaba si za buvuyo, mpaka zaakunyumirwa kulaba abantu baakula bulungi era abantu abaakula bulungi bali ready okujja wano boolese okula kwabwe obulungi. It is a good show. Okitegeera abantu kunyumirwa mu mataala nga temuli bintu byakukwatagana kulwanagana n'abeera. Ate kati namwe kenyini bannamawulire kyemunaalaga abantu bwe bajja okumanya mbu kintu kyatabusaawo. So tujja kusaba nammwe bwe muba mu ripootinga ebyabaddeyo temwonoona okitegeera weewaawo. Nze ndi mu biti nga 3-4 amanya DJ Nimrod #1 e Uganda era nze agenda okukwasaganya kino ekivulu. Ono bamuyita MC Ranks bataddemu ssente mu kino ekivulu alongside #1 dancehall artist e Uganda Ziza Bafana. Enaku ziweddeyo kyemubadde nga mulinda ndowooza kakati ke kaseera mutegeere Kireva yaani bannamawulire bannaffe mwenna abali wano njagala mutegeeze eggwanga nti bw'oba obadde oli eyo nga weyita kibanda jangu ku Lwomukaaga nga 19 olabeko okkiriza oba obisigalamu oba nedda. Twebaza mwenna abalanze naffe batukwatiddeko ku kivulu kino tulanze for certain wife naye olunaku Lwomukaaga nga 19 this very Saturday when weekend Nyash festival tuba ku Forest Resort Rweza gamba muganda wagambe senga wakujja wajjajjaawo ayina tewali atayina ayina n'atayina mwenna mugaleete ate abasajja abali esaaga muloze nti kyabakazi no kino ekintu tuyita abakazi kitegeeza tubaadde opportunity mujje mulabe ekkula lya Uganda kyeki otegeere Uganda yaani nyaffe Uganda the pearl of Africa kale nga 19 buli ali eyo ng'ogalina ng'ogeewulira amabiina go deyase jangu come through obakakasa embunno mulowooza nti mulina n'abaana balina content gye bali musuubire ebintu bingi. Tulinawo swimming pool tujja kukola pool party, tulinawo games zonna
tugenda ku campinga tujja kusula wa banayagala tujja ku campinga ekiwalo campfire waliwo buli kirungi ba DJs bonna nebesa sobola ku mentioninga bajja kujja n'abali omubalabyeko mujja kufuna performances okuva ku bayimbi bonna almost abakabi mu ggwanga era bana bataze ng'omanyi wesiyo mu kubaka naye buli wakabi agenda kubawo nga 19 so twagala okubategeeza nti kigenda kubeera kikwafu era kigenda kubeerangawo every after time tujja kuba tukirunkinga. Thank you so very much. Okay. Mukole mangu. MC Ranks bebamu kubatwala ekivulu kino ekya Nyash Festival kasooka tubuulire entegeka eri etya security tugulawo ssaawa mmeka emiryango baani abali expected okujja atayina gye oba asigaleyo waka. So MC Ranks unajja babulira n'abaperforming abayimbi kyabali genda okuyimba ku show twambale tutya kozi kintu kikulu nnyo. Yes. Okay, nsanyusa nnyo balaba namawulire amanya MC Ranks Venom Isagwa Nyash Boss wa Nyash Festival. Nyash Boss. Nsanyusa nnyo balaba nate ku Forest Resort wano muli mufo kituufu. Olunaku tusigaza nnaku ntono nnyo tukirangidde ebbanga mwe bali tukwatirako mwe bali tubeereramu embaga etuuse lunaku lwa mukaaga luno twalumyusiza ensi yonna yalumyusiza tugenda kubeera no ku Forest Resort. Kigenda kubeera blood twakipakidde bulungi nnyo essanyu lyonna twalibazeeyo buli kye mwetaaga buli kye weetaaga kyonna ogenda kisanga ku Forest Resort kasita kibanga kyakusanyuka. Yambala nga boyagala yambala decent yambala bulungi yambala mu nyambala yonna ekunyumire kusanyusa ekusikiriza esikiriza n'oyo asigadde eka kubanga kigenda kubeera blood. Tulina abayimbi bangi nnyo line up twakoze eyabo abaleadinga industry ya Uganda oba comedians twalonze abasinga abayimbi twalonze abayina talent ya ddala ne ba DJs abategera endongo eriko okubayisa mu katono nnyo mu bayimbi Dadi Bafana ye mulabe ku seti wali oyo ye agenda kubatta busi. Ne tukwatagana ne team ya Nyash twatunulira abayimbi abasobola okijjayo bulungi. Omukulu Bafana ne byasinga okkola. Sibo kiri dadi. Abantu bagambe ffe twa introducing Nyash mu wangu. Bwe tukuba pomini kuba kunyenga. Kali bwe tuba tugudde mu nsolo nga tumaze okukola ebiranga. Kali tuba tugenda mu kwepicha kuba kino kibira. Bwe tumala okusanyuka konna kubanga buli musajja kyasinga okunyumirwa mu nsi eno kulaba ku kabina ka mukazi ekyo oba okubira paapa simu oba okubiraani oba gwe weekwesemu oba gwe pulezidenti wali neggwanga era okuzaala gw'olina osobola kulaba Nyashi nga zikola ki zenyenye so kati ezo Nyashi tusazeho tuzipromotire kuba mu Africa wano Nyashi kikyamakulu nnyo nnyo kijjayo kavi zonna ensi zeenoonya so abantu tebalina kusubwa kino abasajja be bagenda okusinga obungi kubanga ekirabo kyabwe kyekino oba ekyo kyebagala okimanya abasajja balekayo amamotoka gonna naye nga balina okulaba akabina omukazi nawe oba mubi mu face naye kasitoba n'akabina omusajja tosobola muyitako mpumbye bumbi okwongerezaako abayimbi line up nene nnyo nga nagambye Bafana wali tulina Shakira Carol Kasita Gravity Omutuju King Saha tulinako Vairota Katalea Nkando n'abalala bangi nnyo bisobola kumenya saawa eno naye just no kigenda kubeera kiri action part kiri full part ba comedians tulinako Mariachi tulinako Mary Hart Tumbetu ate ba DJs bo twamazeyo mazi mbazira toni yabadde yafunyemu ku buzibu naye yaŋŋambye alina okuwona okusinziira ngeri Nyashi gy'agiwuliramu ateeka okuwona ku lwa Nyashi era yaŋŋambye waali so nga babekinyanya bajja mu Nyashi okuyingira nkikatiriza tukeko okuyingira mitwalo 2 ordinary VIP mitwalo 5 table ya mitwalo 5 tulinamu ne ba VIP millions 2 mujje tweyagale tuyinawo pool party kigenda kuwuga ekifo kinene nnyo kirina swimming pool 3 tuyinawo dancing in the forest tuli ku Forest Resort erweza wano ekibira ekyasinze okuba n'eddembe mujje tweyagale mujje tukube party abatagenda kubeera ku event eri wansi gwasalawo n'olaga buli nsonda ya ekifo kino bakitaddemu essanyu abagenda okubeera mu kuwuga abagenda okubeera mu mazina abagenda kunyumirwa muyimbi
twazimbye stage eri wansi doomu ya Kabinyo Silverback events yababuulidde lights nnungi security twaleese abasajja ba Uber we bali okukikwasaganya buli kimu tulina ne Uganda police tuyina buli mbeera yonna esobola okukuuma ng'oli safe nnyo kola olunaku parking nene nnyo tomalaawo ne ba parking aids abakabi ababikolera ddala babikukuseemu motoka yo nga bw'ogireese bw'ogisanga adini Bafana bali nakusazeeko then to them bibuuzo yo watch me no pomini boom fire yo bana Uganda mukimanyi tuli wano basasage yakusanyuka engije tukulembera amasanyu je tubeera nga twagala abantu babere happy nererera tuleseye ekyakabi oba tujoyininze ekintu kino okusobola okubanga abantu bafuna essanyu lwaki tuli wano fa abasajja bino bibisingo tunyumira ebintu bya Nyash era kyobolanga ennyimba za okuba twatandika n'ezipomini abantu muze muziwagira okusinga ennyimba endala zonna muziwagirya mbikoni nenga musinga okolaki okunyumirwa Nyash tuli wano abantu banyumirwemu abakyala ye time yammwe mubeereye wammwe mbisenge nga bba otakugamba kombo wakula bulungi so kati ne time ojje mu lujjudiro abasajja bagaye nti wakula bulungi nga Nyash eri bweru tugenda kuba mu swimming pool mwe tugenda oyimbira nze bwe nagambye banteeke wali kubanyumira nnyo okulanga abaana bali mu swimming pool ate tebajjamu na gomas mu swimming pool bajjamu ng'oli muziri ezijjayo omubiri so mwe bali kujja bannamawulire ate era mututusiza ensonga zino ku bantu olunaku lwa Saturday tugenda kuba wano nze ne bayimbi bannange bonna n'ebirala byonna bigenda kuba birungi so mujje mwenna abakyala n'abaami tunyumirwe abakyala mwe mulina ekintu ate ffe abasajja ffe tulina amajja n'amaaso kati ffe mujje tulise ku maaso tomanya gravity engeri gyaliwo ayinza oba twamukwepiisha kuba tuli mu kibira ate kiyoyoote abatakira bankojjangola b'ekibira ekiri mu site wakati nga tokyetaaga kugenda mu bibira bya Kaluma olina kujja wano so nze mbayita mwenna mujje ate mumanyi kigenda kuba kijju obupiira si bya bupiira pozi nga bajja negina emipiira gy'omu mazzi n'okusamba naye nga gavumenti y'obulamu yabanyonyola engeri gye bali nti tebawummuza balina okubanga era protection otambula nazo buli bwolaga in case ezo zolina okuba nazo kibanga omujaso oyinza otambula nga tolina mmundu kati olina okuba nemmundu so mwenna abanyumirwa ensolo mujje muzirabe ate n'abalaalo mujje tuzirunde kuba zo ziridde teziganako kulundibwa Nimrod yasinga okumanya ebintu ebyo yategeka parties ez'abasingo yateeka parties ez'abanyashi kati yagattiddwako Venom akati ekiri wano busagwa so tubalamusiza and we love you big up on yourself everybody okwongereza ku nsonga ya Bafana masonyiwamu okwongereza ku nsonga ya Bafana tetufuddeyo ku saizi ya Nyash tetufuddeyo bakanyeenya oba tekanyeenya kasongovu kanene bannange mujje mwenna ati n'atakalina alina okujjala bakalina akalina alina okujjala be abatakalina kuba alina talaba nkuba talagira tugenda kujjayo amakulu Nyash tugenda kujjayo ekintu Nyash festival tujja kulonda Nyash Queen so bandi alieka jangu olabe ani Nyash Queen balaba empaka z'abannalulungi ne balaba empaka z'abobuzito ne balaba empaka z'abakabi kati balaba nkati z'ababu amatama g'emabega je mulabe Nyash Queen tugenda mulonda ebisigadde byonna essanyu lyonna jangu lisanyu forest tubayise mwenna banange mujje mu bungi olunaku lwa mukaaga 19 2023 ekumi abaana asooka okujja mu tukulawo sawa nyemya ekumi abaana asooka okujja nabo ku makya aiko promotion tugenda bafunya ticket ya mwana ake sawa nya tutawa kuteje weewaawo kivulu kyabuseegu so sagala abantu bagane abaana baabwe oba ki okujja ekivulu kya ssanyu kyakweyagala kyakunyumirwa just good vibes kitegeera but of course tekitugaana ate kulagako kyetulina especially abaana b'obuwala so mwambale according munyume kintu tukikwasaganya Asoka ite wano. Asoka je tumuvuzeeko Nyash. Asoka chuke. Asoka ite wano. Omufiri asoka ite wano.
Chikole ku lwa Uganda. Chikole ku lwa Uganda. Chokola nabagambye kino ekivulu sikyakuseera kitegeera just kunyumirwa n'okuhavinga fun nabafana bagambye waliwo empaka za Miss Uganda ez'abasitula obuzito bodybuilding Miss Favi okitegeera zonna empaka zibeerawo kati ne bakulu bange nabo bafunyeyo empaka zaabwe ate nga ziriiriggo teziriiriggo teziraga nidite temulimu buseegu oba ekintu kyonna kitegeera so Mr. Nebo, tulina ennyimba nyingi ezifulumye nga taito yazo eriko ekigambo Nyash. Ekigambo Nyash kyava Nigeria naye wano mu Uganda tukiyita obubina. So ngaffe abasajja batulaga ebifuba nga tusitudde obuzito era teri mpaka z'abasajja bajja kulaga bubina bajja kulaga buzito ebifuba byabwe kati n'abakazi balaga mabega kuba ffe twakula maaso bo baakula mabega. So kati ekijja wano zino mpaka zakulaba si za buvuyo mpaka zakunyumirwa kulaba abantu bakula bulungi era abantu abakula bulungi bali ready okujja wano boolese okula kwabwe bulungi. It is a good show okitegera abantu kunyumirwa mu mataala nga temuli bintu byakukwatagana kulwanagana nabeera ate kati namwe kenyini bannamawulire kyemunalaga abantu bwe bajja okumanya mbu kintu kyatabusaawo so tujja kusaba nammwe bwe muba mu ripootinga ebyabaddeyo temwonoona kitegeera weewaawo yes mbalamusizza bampita Smith okuva ku BTM TV. Ekibuuzo kyange kiri a little bit sensitive kigenda eri ndowooza Nimrod n'omukulu ategese ekivulu kino. This comes at a time nga abaana bakava ku masomero era omuzadde ayinza okubeera neyeeralika because ennaku zino abazadde baliisa abaana ne babeera mistaken ku myaka gyabwe. Ekivulu kino kiriko age restriction yonna kubanga so many kids can afford emitwalo 2 and so many kids bayinza okuba nga bandyagadde okujja okwolesa emibiri gyabwe nga newankubadde bakyali bato. So how safe are they in case tekiriko age limit? Ekiba kiriko age limit nakyo tukirambuule so that bamanya baleke kubeera bounce ku miryango. Tweyanza. Okay, kankiddemu. During the day tekuliko age limit because tulina swimming pool ate no park mulimu ebyokuzanyisa and all that stuff. Naye bwe tukulokinga saawa emu 2 police nayo yennyini eturestrictinga because it's strictly 18 and above. Ate abaana bato tebakkirizibwa kutambula kiro. So omuzadde yenna yandyagadde okujja mu kivulu n'omwana akimanye buba saa 12 abaana baba balina okufuluma tuba tuzze mu myaka gyaffe egy'abantu abakulu. So it is two-way. During the day abaana basobola okujja ne bawuga ne bazanya, but when it comes to at night abaana era bagenda fuluma according to police requirements tudde mu kintu ky'abantu abakulu. Weewa Ekisembayo twogedde bingi nnyo but security tetugirambuludde bulungi. This given tulina Nimrod Kamaleyo mbadde nsabusabye. Given the fact that Muneno Park ina a lot of sports ziri awo abantu bayinza okweraliikiriramu oba oli kwongerezaako tuli banna Uganda si buli ajja okunyumirwa mu kivulu bw'aba azze kunyumirwa. So nga Bobi Wine watugamba okwebereramu kintu kikulu nnyo kitegeera bw'olaba nga weekwese nga olina gw'oyagala okukwasaganya naye nga awantu wooli tewali safe vaawo okitegeera bw'oba olaba nga oyagala kusinapinga making sure wosinappingira wali nga oli secure kitegeera. However much tulina police ne Uber but still tulina okwebereramu ne tumakinga sure security esooka. Bw'olaba nga waliwo omuntu nga tomutegeera bulungi ali awo azunga buzozi tubuulire tujje tumuggyewo. Yes. Mbanjulira Shakira yashima misoko je ko bote bakave tufune vinunchi okay. Asoka tuwe nayo bugambo bubiri busatu yomu ku ba judges kirabo tachewe. Welcome everybody. I'm Shakira. And I'm here for the Nyash Festival. The
very first one to win that. I'm hoping for a successful one and a safe one. So I'm here because I'm supporting the team. And I think I'm part of that. Because you have it. I think that judge you are going to soak up Bawam. Yeah, I'll be there, I'll perform and everything goes well. If you talk about what I'm successful, next time to be I think that's the aim. Thank you. Kali, if there's no other question. Kutambula butambuzi bange kubanga nyabukankanya ndi mulodi ngomwe BOCAT TV, Nera.